بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ووجتبه الله سبحانه وتعالى yeyikate ndi bwana amatendo nga malungi era nga majjuvu agataliimu bubi bwonna wadde obukendeevu bwonna. Musaba w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala olubeerera si okusaasirako n'emirembe gye ku mubaka we Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Bakubiriza baganda bange ne bannyinaze wakati mu kubajjukiza nti Allah subhanahu wa ta'ala atulagira okubeera nga tumutya. Era ekyo omubaka sallallahu alayhi wa sallam kyatulagira, saateera kyetwekubiriza nakyo entakera, kubanga kyekirimu obulungi obudda gye tuli ku nsi yaffe ne ku nkomerero yaffe. أيها الإخوة والأخوات، ليحرص كل واحد منا على الهداية، ويتجنب كل تجنب عن الضلالة وأسبابه. baganda bange, buli omu ku ffe, abaami n'abakyala, abavubuka, abantu abakulu, saate n'abakadde, buli omu yandibadde alulunkana ne sekululunkana yenna ng'alulunkanira obulungamu. aqulu linafsi, njagala kwegamba nze
ate naawe nkugambe oba omwami oba omukyala ti Umaru lulunkana ne sekululunkana yenna ng'olulunkanira obuluŋŋamu. Omwami yenna oba omukyala yenna, omuvubuka, omuntu omukulu oba omukadde, buli omu wandibadde olulunkanira obuluŋŋamu. Saate era buli omu yandibadde yeefubako ne ssekwefubako yenna okwesamba obubuze n'ebintu bibeere ebikolwa oba ebigambo ebitali bituufu, buyite obubuze, ebintu ebikyamu, wamu n'ensonga oba n'amakubo omuntu mwayita okubeera nga atuuka mu bubuze. Akhi al-Fadil, wandibadde ofaayo ne sekufaayo yenna, ne weefubako ne sekwefubako yenna okulaba nga weesamba era obeera wala n'obubuze n'ebintu ebitali bituufu oba buyite obukyamu. Saate era n'obeera wala ne weesamba buli nsonga mweze empitirivu abantu mwe tuyita okubeera nga tutuuka mu bubuze. Ekyo nno kigambo kikulu era oyinza okwesanga nga buli swala mu buli raaka yonna gye tusaala tukisaba Allah subhanahu wa ta'ala olw'obukulu bwakyo. Akamogo kali kuffe mu butafumiitiriza n'obutamanya biki bye tuba twogera mu swala, naye ekyo kyojja okusanga mu suratu al-Fatiha nga kwe kusaba okuli mu suratu al-Fatiha, so nga ate buli rakaa y'esswala suratu al-Fatiha tugisoma. Naye oluvannyuma lw'okusuuta n'okutenda Allah subhanahu wa ta'ala n'ebyo ebimweyawulidde mu bikulu ebyajjira mu ssuula eyo gye tusoma mu buli raaka ya ssala, tumugamba Allah mu ngeri ey'okululunkana ne tumugamba nti ihdina siratal mustaqim. Tumusaba Allah obuluŋŋamu ne tumugamba nti ihdina, ay Allah nnuŋŋamya era nywereza ku buluŋŋamu, ihdina siratal mustaqim. Allah nnuŋŋamya onnywereze ku nkola entuufu, ku buluŋŋamu. Era ne tunokolayo engeri y'obuluŋŋamu gye tuba tumusaba Allah, eyo gye tululunkanira era gye twegomba okubeerako, era Allah gy'asiima omuntu ng'agiriko. Yeeyo nno sirata alladhina an'amta alayhim. Obuluŋŋamu obwo obwaliko abo Allah bwe yawa ebyengera bye
Allah yabanyonyola mu suratu Nisa bwe yagamba nti fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim, n'abanyonyola nayaga nti minan nabiyina. Allah twakusaba otuwa obulungamu obwo bwe wawa n'obuteekako bannabbi bo. Kyabbeeyi okubeera nga gwe weekakasaako obulungamu naye n'obupimira kwabo Allah baayagala obulungamu bwo bufaanane. Si balala, Allah ayagala bulungamu obwo bwaliko bannabbi be. Simanyi oba gwe bwe weetunuulira nabbi owaffe ow'omulembe guno gwe tulina okugoberera ye Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, Allah bwe yatugamba nti fattabi'uni, oyo nno gwe mubanga mu linnya akagere era gwe muba mugoberera mu nkola yammwe, mu nneeyisa yammwe, kubanga laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kaana yarju llaha wal yawmil akhir. Omuntu yenna mu mulembe gwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asuubira nti waakusisinkana Allah, nti waakusisinkana Allah, era omuntu yenna mu mulembe guno asuubira nti waakubeera ku lunaku lw'enkomerero. Omuntu alina ebyo bibiri, laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, oteekwa okubanga byokola olina gw'obikoppa nga si mulala, wabula oteekwa okubanga obikoppa omubaka wa Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Simanyi wawe otuuse mu kumukoppa, simanyi wawe otuuse Faruq mu kukoppa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Eitha mu nzikiriza oba mu nnyingiza y'ensimbi oba mu nfulumya yaazo oba mu mpangaala yo n'abantu oba mu nkulemberayo gy'okulemberamu abantu oba mu ngoberera gy'ogobereramu abakulembera. Laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين, n'aboogezi b'amazima n'abo abakakasa amazima. بعد الأنبياء, oluvannyuma lw'abannabbi waliyo abantu ab'ebbeeyi Allah subhanahu wa ta'ala baayagala tubeere mu mbeera zaabwe, naffe twefubeko kuzo kuba baali ku bulungamu, baali ku bulungamu. Obulungamu bwe bwaliko Allah bw'asiima. Allah ayagala tubeere nga naktafi atharahum, tulondoole obuwufu bwabwe. Mu bo mwe muli as-siddiqiina, aboogezi b'amazima era abaakakasa amazima. Ala tarawun, abange mmwe temulaba nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atukoowoola ya ayuha alladhina amanu ttaqullah wa kunu ma'a as-sadiqin, kunu ma'a as-sadiqin, kunu ma'a as-sadiqin. Kyabbeeyo omusiraamu okubeera nga muboogera amazima naye mwali, saate n'okuwangaala abantu bawangaala nabo. Kyabbeeyo okubeera nga awangaala n'abantu b'amazima. wasiddiqiina,
أين نحن وأبو بكر الصديق؟ أين نحن وأبا بكر الصديق؟ ofaanagana otya bwe weeteeka ku minzaani n'osoma ku Abubakari n'enneeyisaaye wesanga nga gwe ofaanagana otya? washuhada wali abantu abaluŋŋamu abaatugumbulwa naye nga balangwa ddiini yaabwe ne banywera obulamu bwabwe ne butuuka okubafa naye nga balangibwa kubeera nga beekutte ku buluŋŋamu. Aina nahnu, fe tufaanagana tutya n'abasajja abanywerera ku busiraamu bwabwe ne batuuka okuttibwa nga battibwa lwa busiraamu? Yawma min al ayyam, olunaku mu nnaku, saida rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, ombaka wa Allah okusasana emirembe gibeere ku ye, yalinnya ku lusozi oba ku katunumba akayitibwa jabalu Uhud. Yalinnya ku lusozi oluyitibwa Uhud. Wa kana ma'ahu Abu Bakar as-Siddiq, yalini Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Be bantu bameka? Be bantu bana. Farajifa bihim al-Uhud. Uhudi kyava kankana. Ombaka sallallahu alaihi wasallam n'agamba olusozi mukhatiban lah, n'alugamba nti uskun uthbut Uhud. Uhudi toddamu kunyeenya, tebenkera, nywera, sirika, teriyo lwaki osonga otunyeenya. Namugati ma alaika illa nabi, onyeenya otya nga nze akuyimiriddeko ndi nabbi, akuyimiriddeko nabbi wa Allah, kyova onyeenya? Namugamba ekyokuli wa Siddiq, gwendi naye bwe bandibadde nti oba wandigambye tebalina obuzibu. Wa Siddiq owokubiri yono omusajja ow'amazima era omuntu akakasa amazima. Erinnya yalijja mu kukakasa bubaka sallallahu alaihi wasallam ng'ageze mu Isra wal Mi'raj. Mu kiro kimu n'akomawo n'agamba abantu nti natambudde olugendo ne ngenda Baitul Maqdis, ne ngenda fawqa sab'a samawati, nesinkana bye nasinkanya ate nenkomawo mu kiro. Buli bwe yakigambanga ng'akibuusabuusa, bwe kyatuuka kwa Abubakar kati bw'agambye akugattebwa kuba mazima. Kati ono Abubakar gwendi naye namuga nti ekyo n'ayogera n'olusozi embeera ey'okusanaga nti washahidain, bano basajja babiri abalala abasigadde Umar ne Uthman, basajja bagenda kutigumu, obulamu bwabwe bujja kubafa nga bubafa lwa kunywerera ku ddiini yaabwe. Bagenda kubatemula, bano bakutemulwa babiri naye bakutemulwa lwa ddiini yaabwe. Washuhada, n'abantu abanywerera ku mazima ne bwe kiba kitegeeza bulamu bwabwe kubafa naye basigala abanyweredde ku ddiini yaabwe. Kyekyali kikutiisibwatiisibwa nakyo nga bano baatiisibwatiisibwa n'ekyo era ne kibatuukako naye tekyabajja kwekwata ku buluŋŋamu. Gwe lwaki oleka obuluŋŋamu? Kusomoozebwa ki okwo okunene okuli fawuka addamu, okuli waggulu w'okuluuzinga omusaayi gwo, ekikujja ku mazima. Era Aisha, Umar wa Uthman bawangala ekyo mu matu gaabwe, bakimanyi nti boba enkomerero y'obulamu bwabwe bakuttibwa buttibwa. Wa haqqan hasala bihim, era ddala kyabatuukirirako. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu abashaza salatu subh fatu'ina, naye oluvannyuma lw'ekigambo kya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasigala mu bulamu bwe nga anyweredde ku buluŋŋamu era tekyamujja ku mazima.
omubaka n'awangaala n'afa. Abubakari Siddiiki n'akwata obukulembeze n'afuga n'afa. Umaru n'abukwata n'afuga emyaka mpaka lwe kyamutuukirirako. Wahuwa mutamassikun ala alhuda, nga yeekutte ku bulungamu nga tewaliiwo kimunyeenya. Mabaaluna nahanu, kyekitulemesa obulungamu, kyekitulemesa obulungamu. Naye obulungamu bwe tusaba Allah, tusaba obwo obwabwo. Oluvannyuma lwa Umar bin Khattabi okutuukirwako kiri, kadhalika Uthman bin Affan n'akwata obukulembeze n'afuga ebbanga lyafuze mpaka lwe baamusiijinga mu nnyumba ye, ne beebulungula ennyumba ye, ne bamenya oluggi ne bayingira, ne bamutobojjola. Naye nga subhanallah thabitun ala alhuda, naye nga anyweredde ku bulungamu. Olwakiri omubaka kye yayogera nga awulira nti gw'oli waakuttibwa, batuka omugamba nti owange amira almuminin, tulo tuyunjule ejje lijje likutaase. N'agamba nti la, kino kisiwiso kyange omubaka sallallahu alaihi wasallam yakiŋŋamba mulamu. Awo siwo wokkawe yamugambira, awala yamugamba nti Allah yandikwambaze kanzu Uthman, ne bwe babangayo abaagala okugikujjamu, bw'obangayo abaagala okugikujjamu, ekanzu eyo tokkirizanga okugijjamu mpaka lw'oliisisinkana. Fathabata radiyallahu anhu ala alhidaya, n'anywerera ku bulungamu mpaka lwe baamutta alanan iyanan, wa huwa thabitun ala alhidaya. الثبات على الهدى. اهدنا الصراط المستقيم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء التي يقوم أقوى نغمة والصالحين n'abantu abalongoofu, n'abantu abalongoofu. Obulungamu bw'olina okubeerako oteekwa kubanga weekyakingako n'abantu abalongoofu. فأين أنت وأين أنت والصالحين؟ gwe wapima mwolaba ofaanagana otya n'abalongoofu. Halagatu wa hasuna ulaika rafiqa. Awe bantu abatuufu omuntu okwanyumiririzaamu okubeera nga otambulira mu luse lwabwe. Hasuna ulaika rafiqa liyahris kulla wahidin minna, baganda bange buli omu yandirulunkanidde okubeera nga abeera ku bulungamu. Twalirulunkanidde obulungamu. Saate ku saidi endala buli muntu yandibadde yeegezaako nesse kugezaako yenna, liyakuna baida au liyabtaida kulla albu'd an aldalal. Buli omu yandyefubyeko okwesamba n'okubeera ewala n'obubuze n'ensonga z'obubuze n'amakubo agayitibwamu omuntu okufuuka omubuze. Kubanga fi zamanina, mu mulembe gwaffe obubuze buyitirivu. Naye weerwanyeeko otya obutakeera ku matya nga ante maa ddaalin? Bukulu bwakyo ogamba Allah mu swalayo nagati obulungamu bwejagala mbeereko, Allah ghairi almaghdubi alayhim wala ddaalin. Allah sibeera ku mbeera efaanagana n'abayahudi oba ey'abanasara. Naye subhanallah, obwo osaba Allah butabana mbeera gy'ofaanagana n'abayahudi n'abanasara,
naye ekyewuunyisa enkolayo yonna la tufarriq baina, toyawula wakati wa musiraamu n'atali musiraamu. Si ndabika, si mpangaala, si nyingisa ya nsimbi, si nfulumya ya nsimbi, bifaanagana. La takadu tufarriq, oyinza okulemererwa okwawula wakati w'omusiraamu n'atali musiraamu. Kati obwennyini bw'edduwa gy'osaba mubulira akayesu alaba obwo ogisaala, obwennyini bwayo buliwa? Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yawaandika ekitabo kiyita Iqtira كيف عنوان الكتاب؟ اقتراط الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. Bagala tuteekwa kubeera wala, tetuteekwa kufaanaganya. Omusiraamu embeera eyo, omusiraamu ebeera yanjawulo. Mbeera y'omusiraamu ebeera yanjawulo, tefaanagana n'eyatali basiraamu. Min hadha almuntalaq, mu mbeera eyo yensonga lwaki tulunuulira ma asbaabu dalal, lwaki obubuze butususeemu, lwaki tutambula butambuzi, abantu gye balaga lwaki naffe gye tulaga. Abdullat, ababuze gye bakutte n'abasiraamu gye bakutte. Ababuze gye bakutte, obubuze gye bukutte n'abasiraamu gye tukutte. Mal asbab, abalumirwa eddiini ekigambo ekyo bakitwala nga nsonga. Kitabo kino bakiyita aljamiu fi asbaabi wa ilaaji al-inhiraaf, kya volume 2, ekuŋŋaanyizo, naye nga atunuulira ensonga era zivumulwa zitya obubuze bw'abantu. Lwaki tukutte ekkubo lya bubuze? Ababuze gye bakutte n'obubuze gye bukutte, lwaki gye twolekera? Naye nabadde mpitamu, nagenza okusanga ensonga namba 5. Yagambye nti asababu alkhamis, ensonga namba 5 etwolekeza eri obubuze gye buyita naffe gye twolekera. Yagamba nti ittibaau lhawa. Abawalimu bakyalaba, Haji Siraaji, abawalimu bakyalaba, tebannakyusa maaso mu kutunuulira engeri gye tugobereramu okwagala kw'emitima gyaffe. Uidu wa uqarrir, njala kuddamu nkakase tenyimba ezisaasaanidde ensi bubuze. Ennyimba ndongo
ezisaasaanidde ensi bubuze. naye bw'olaba ngeri gye twettanira ne gye tugoberera obubuze obwo, oyinza okulowooza nti tugoberera buluŋŋamu. bwe kyagenza okwegatta n'okutuukirira kw'okulangirira kw'omubaka sallallahu alaihi wasallam okwakabonero mu bubonero bw'enkomerero, kuba omubaka sallallahu alaihi wasallam yatulaga mu alaamaati saa, mu bubonero bw'enkomerero yaga nti watadhaharu lqainaatu, emirere endongo ne bannannyinizo bagenda kweyoleka bafuuke mu nsinga y'ensonga. olwaleero bwogenda okutunuulira social media ya Uganda ekiriko ndongo na bannannyinizo, watadhaharu lqainaatu. ne bw'otunuulira abasiraamu engeri gye bagoberera obubuze buno n'engeri gye babusanyukira weewuunya. naye asababu waraa dhalik, ensonga eri emabega w'ekyo si kirala, in yattabi'uuna illa alhawa. ku peegi 125 mu kisabo ky'ensomye oba mwe tusoma yaga nti wa ilaika al adilla, katulebe obujulizi obulambika ala jaali lhawa min asbaabi linhiraf, ekitwogeza ku kwagala kw'emitima gyaffe nti kwe tugoberera era ne kifuuka ensonga etuviiriddeko okugoberera obubuze n'okubula. yasooka ne aya y'omu suratu Saad, aya eya 26, qaala ta'ala mukhatiban nabiyahu Daawud alayhi wa ala nabiyina assalatu wassalam, Allah yagamba nti ya Daawud, oyo nabiyu min anbiyai llah, owange gwe Daawud, inna ja'alnaaka khalifatan fil ard. Allah amugamba nti gwe nakufuula omukulembeze, nakufuula omusigire, nakuwa obuvunaanyizibwa mu nsi. mu mbeera eyo gye nakufuulamu obuvunaanyizibwa n'omukulembeze, olamula wakati w'abantu, naye fahkum baina nnaasi bilhaq, fahkum baina nnaasi bilhaqi. senga oggyibwa ensonga okulamula wakati waazo, wakati w'abantu b'ofuga ne b'okulembera bw'olinako obuvunaanyizibwa, bw'oba olamula na mazima n'amwewaza ekigambo ekinene wakati mu kulamula. yagamba nti wala tattabi'i lhawa. Daawud, tekakutandanga n'olekawo amazima, tekakutandanga n'olekawo amazima n'ogoberera okwagala kw'omutima gwo. fala tattabi'i lhawa. bw'otunuulira abalamuzi b'omu nsi olwaleero, ma yattabi'uuna illa lhawa, tebalamula wakati w'abantu n'amazima, balamula wakati w'abantu na kwagala kwa mutima gyabwe, balamula wakati w'abantu na kyoja mibiro kibaweebwa, balamula wakati w'abantu na hamiya, ono mulirako akakwate, ono muntu wa gundi. la yahkumuuna baina nnaasi bilhaq, tebalamula wakati w'abantu n'amazima. mu kifo ky'okulamula wakati w'abantu n'amazima, balamula mu kufuna.
baramulana mukufuna. Nasalu Allah al-afwa wal afiya. Wala tattabi'i al-hawa. Yamulaga ensonga lwaki amugana mu kulamula abantu n'amugana okugoberera okwagala kw'emutima. Yamugamba nti fayudillaka an sabilillah. Ma'ashira al-muslimina wal-muslimat, fayudillaka an sabilillah. Ettaabu eriwa mu kugoberera okwagala kw'omutima, yudillaka bw'obigoberera kikubuza an sabilillah, nekikujja ku kkubo lya Allah. Teri yagoberera kwagala kwa mutima gwe n'asigala ku mbeera Allah gy'ayagala. La tattabi'i al-hawa. Togoberera kwagala kwa mutima gwo, fayudillaka an sabilillah. Kijja kujja, kijja kubuza kikujje ku kkubo lya Allah. Toyinza kusigala ku bulungamu. Rawa al-Harawi في ذم الكلام عن ابن عيينة، سفيان ابن عيينة قال: سفيان بن عيينة قال: إن العبد يحيى، إن العبد مسمومد إذا هوى كستاغوبيرو كواغالاكو متمغوي، إذا هوى شيئا نسي الله عز وجل. الله أكبر. بسفيان توينابا، بسفيان موسيقى يا يريمو أبنن توينابا. بسفيان بابيدي أمبا ميتا سفيان الثوري، أمبا ميتا سفيان ابن عيينة. نذاك العالم الجليل أقامت إن العبد عبد الرحمن ومدينا إذا هوى شيئا بوليروا غوبريرا okwagala kw'omutima gwe nasiya Allah azza wa jalla. Kakasa nti Allah amuvaako n'amwerabira, omuddu oyo yeerabira Allah. Watala yabaakinga ekigambo kye n'ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Enkomerero ya aya gye tusomye ey'omu suratu Saad aya ya 26 naga nti wala tattabi'i al-hawa fayudillaka an sabilillah. Aya eyo yakomekereza egamba nti inna alladhina yudilluna an sabilillah, abantu abo ababula ku kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala tebeesiima. كيف تختار يا عبد الله؟ olonda woti omuddu wakati w'okwerabira Allah n'ogoberera okwagala kw'omutima gwo. Abdul Rashid n'olondawo okwerabira Allah. Allah yagamba nti nasullaha fanasiyahum, nasullaha fanasiyahum. Kebasalawo Allah okumulaba ekyamuli n'obutamugoberera mateeka ge na kwagala kwe Allah, fanasiyahum, Allah subhanahu wa ta'ala n'abalekerayo n'abeeranga nabo beerabira. Oluvannyuma lw'okwerabira Allah ne tweyisanga bwe twagadde, ate bwe tufuna ebizibu ate nga tudduka nga tugamba Allah ya rabbi ya rabbi, naye nga qabla dhalika kunna anillahi ghafilun. Naye nga tonnatuuka mu kizibu ku Allah obadde omulagajjafu asembayo.
ihfadhi llaka fi afiyatika wa sihatika, wandibadde wenywereza wali Allah mumbeera ng'oli bulungi, mumbeera ng'oli mulamu. yahfadhuka fi shidda, ogenda okutuuka mu buzibu ate ng'ojja kutuukamu. ogenda okutuuka mu buzibu watunaji, omukoowoole mu kizibu kyo ng'amanye eddoboozi lyo agati hatha sawtun, eryo ddoboozi lya muddu Abdurrashid. taarrafu ila llahi fi rrakha, taarrafu ila llahi fi rrakha. mu kiseera kye tubeeramu ekyessanyu tubeere nga ewa Allah subhanahu wa ta'ala, tubeerayo nga tweyanjula gyali. yaarifuna allaha fi shidda, Allah ajja kutumanya nga tuli mu buzibu. nenasu llaha fanasiyahu, bwe tubeera mirembe Allah tutumutwalira ddala nga nsonga. faha nahnu bwe tutuuka ate mu mbeera eyakanyiga ate tulowooza ati nunaji llah, nga bulijjo togambwako. olaba Allah bwagenda okutuvunaana ku qiyama, waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka, yakati wanahshuruhu yawma alqiyamati a'ma. qala rabbi lima hashartani a'ma waqad kuntu basira qala kadhalik. Allah agenda okutuzuukiza yawma alqiyama ng'abaali ku nsi nga tulina amaaso nga galaba, nga Allah agenda okutuddiza obulamu atuzze mu kabuli zaffe mu kiseera nga twetaaga amaaso. wetugenda okuyita wazibu nnyo, teri yakufaako oli ku lulwo, kuba buli omu yawma taati kullu nafsin tujadila an nafsiha. ku lunaku buli muntu lwagenda okubeera nga ali ku lulwe, teriyo mwana ayinza kusemberera, teriyo muzadde, teriyo mukyala, teriyo mwami, weetaaga kwetaasa. ate ng'embeera nsi bw'erimu siraqa adaqu min ash-sha'r, ntono nnyo okusinga oluviiri, ewanikibwa ku dhahari jahannam, naye nga gwe tolina maaso. nga n'abalina amaaso tekabamala, abataali ku mbeera nnungi bagamba nti unthuruna naktabis min nurikum. n'abalina amaaso basaba abalinako ku bitooki, babagamba nti kyuka otunuleko eno negase n'ekitangaala, naye nga gwogamba tafaayo. naye gwe Allah akuzuukize nga tolina maaso. lwaki twesimira obunnya? lwaki twesimira obunnya? qala rabbi, Allah agamba nti omuntu agenda agamba nti mukama wange Allah, lima hashartani a'ma, atondeese onzuukisiza ate ebiyungo byonna obinziriza ate amaaso ganzigyeko. Allah agenda tugamba nti qala kadhalik atatka ayatuna fanasitaha. qala kadhalik atatka ayatuna fanasitaha. ekizibu kiri nti si kwerabira, wabula bwe wali mu nsi amateeka gange n'ebiragiro byakusomerwanga. munnange Allah wagambye bw'atyo, munnange Allah wayagala okole bw'oti, munnange kino Allah tayagala. fanasitaha, wabirabanga kyamuli. munnange omusiraamu tayambala atyo, omusiraamu munnange awo tajjaawo sente. nakunga bbiri emabega, mukwano gwange ampeereza ekibuuza nga nti seeka omuddu yantumye kubuuze, teyasobodde kubuuza, yagala mmubuulize.
aina baby tata babita batya baby tata yani abo omukyala nga alina omusajja gwazaddemu omwana fil haram babayita baani abo bebo benyini ebo netannamuwoowa balina omwana masakin naye ayagala muwa sente senga amugamba muwe sente zigenda okukola omulajja zimuwa seeka sente ezazijjayo agenda akole umura nga banyinaffe bwe batyo bawangaala abasajja ababendako be babawa sente ze bayimiriddeko ne mugambye nti la si umura yekka si umura yokka eyo embeera Allah subhanahu wa ta'ala yagigobamu abakyala ebimuweebwa lwakukozesa bwerere bwe wala yarda Allahu dhalik ebyo si Allah tibyali byasiima ombaka yagamba sallallahu alaihi wasallam ti emaali zange lisatu ziri haramu ne bannyinaffe kubawangalira ombaka yagamba nti maharu thamanu lkalbu haramu omuwendo oguva mu mbwa ng'omuntu atunze embwa muwendo ogwo guli haramu yagamba nti wa maharu lbagiyi haramu n'ebiweebwa omukyalo olw'okumwendako nabyo biri haramu wa khulwanu lkahin n'ebiwoomerevu by'omusawuzi abalogo abo bwe baba basawula abantu balina ebintu bye babasaba abalala basaba sente abalala basaba ebintu ebirala naye bw'amala okuŋŋaanya entwala ye omusanga alina baawa amaze okusawula mbw ate agabira bantu eyo emaali eri haramu tetugikozesa ebiwoomerevu by'omulogo eby'omusawuzi fe mu bisiraamu tetubyetaaga netunuulira emaali eya wakati maharu lbaghi wayagala bamuwe ne we bamuwendako bamuwe bwagenda Allah nze kukusinza ani gwokolera ebyo mbaka yagamba sallallahu alaihi wasallam ati inna Allaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba inna Allaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba Allah mulungi tayagala bikyafu takkiriza okujjako ebikyafu ero bakwendako fil haram bwe bakuwa nogenda okulambula ennyumba ya Allah nzize ero bakwendako bw'olongose kebampaddeko omuzadde kwata musukaali wuuyo n'otuusa okuliisa maama wo ebiva mu bwereere bwo maama w'omuntu alya mu bwereere bwa muwala we obwereere bwa muwala we ye mashini emuweeseza sente naalya haramu makeup neyenigo yetimbye haramu nayambala haramu nasula mu haramu musajja amwendako yamusasulira wasula mbaka enkomerero y'ensonga yagamba nti thumma dhakara arrajul yajjayo ibada
nagati natunyumizayo omusajja yutiilu safara ng'aliko ensonga zonna kuwayinza osinziira bw'aba asabye allah allah nakkiriza. yutiilu safara ali mu lugendo, ash'atha akhbara yamuddu yadaihi ila sama. buli nsonga ku ezo zowulira omuntu bw'abeera n'emukuzo, omuntu ali mu lugendo da'watu lmusafiru mustajaba. ash'atha akhbara rubba ash'ath akhbar madfuu biabwabi sama law aqsama ala allahi la abarra. yamuddu yadayhi ila sama inna allaha hayyun karim yastahi min abdin yamuddu ilayhi yadahu fayaruddahu sifra. yaqulu ya rabbi ya rabb. edduwa zonna ziri mu qur'ani zirimu ya rabbi rabbana, naye afaananye bwatyo byonna abifaananye abikola newulira wa mat'amuhu haram. amaanyi kwafunidde amaanyi mu mubiri asobole okubeera ng'asaba allah ebyokulya byeyalidde bya haramu, bamwenzeeko ne bamuwa. wamashrabuhu haramu, bamuweereza kalanki ne baweerezaako ne juisi. wamalbasuhu haramu, n'ebyambalo byayambadde okuva munda. malaaya y'ensajja yamugulira nikazi ne burazi natwala tugende. waghudhiya bilharamu, alabika bulungi ku haramu n'ez'enviiri bazimuwadde. ombaka yaga nti fa anna yustajabu lidhalik. oyo asaba atya allah n'amwanukula. addua ibadatun min alibadat fa anna yustajabu lidhalik. oyo ayanukulwa atya bweba edduwa egobeddwa ma baalu sala, ate olwo essola gyasaala. naye bw'omugamba nti fumbirwaga tannaba kutuuka tannafuna gwayagala tannafuna gwayagala. bw'omugamba nti fumbirwa tannafuna gwayagala, naye abamwendako abalina. kadhalika atatika ayatuna fanasitaha. etaabu eva mu nsonga emu, kulaba kyamuli allah, mateeka ga allah, fanasitaha. wakadhalika alyawma tunsa. allah yagamba nti kakati naawe olwaleero ofaanaganye ng'ayeerabiddwa. bonaabona n'embeera zo, bonaabona. inna alabda idha hawa shay'an, yaqulu sufyanu bunu uyayina, yagati omuntu yenna buli lwagoberera okwagala kw'omutima gwe nasiya allaha azza wa jalla. wallahi abaddu tuli babi. omuddu tasobola kuzuukuka kubeeranga wa min allayli fatahajjad. obudde obwekiro teekako ekyenyi wansi ovuunamire allah subhanahu wa ta'ala. naye kyabaddu kibazibuwalira, naye olw'okuba nasu llaha wattabau ahwaahum, ogenda okulaba nga buli muyimbi ateekayo ekivulu abantu basulayo, wala yubaluun. ku tahajjudi tebasobola kukola kyonna kulaba nga asalako ekiro. hatta wa bil ashaari hum yastaghfirun. obudde obwamalya gaddaaku n'ebyonoono bye balina tasobola kugamba nti nja kutuulako ekiro nsabe allah nsonyiwe ebyonoono, naye bateekeyo ekiduula ti omuyimbi gundi agenda kuba mu kifo gundi bagenda kubeerayo ekiro. olabe abantu bakulumulukuka ila dalala, eri obubuze. انظر الى شباب الامه
tunulira eryabavubuka b'omulembe gwaffe eryabasiraamu emipiira gibeerayo essaawa omusaavu n'owulira ensi yonna ng'ereekaana bateebye. walamma taati ila libadat bojja kukusinza idha hum jiyafun billayl otusanga nga tulinga mayiti ekiro. idha lam yakun hadha shaitanan bwetabanga shaitaani yetukozesa bweti bwetaba hawa bwebutaba bubuze bwebutaba kwerabira Allah ahakadha yaishu alhadi. قال الشيخ محمد الشنقيطي لا تاتوي مجتبك أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن كآية يو ويجفون ريقامة أمر نبيه داود الله يلقى النبي والداود فيهم يو بالحكم بين الناس بالحق aramure wakati w'abantu n'amazima. wanahahu fihi Allah namuziyiza muyo an ittiba'i alhawa kugobera okwagala kw'omutima gwe naga nti wa anna ittiba'a alhawa illatun lidhalal. Allah namulambikira nti okugobera omutima gwe okwagala kw'omutima yemu ku nsonga y'obubuze an sabilillah ku kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. آية يوم سورة القصص أيام 50 الله يقول ومن أضل بابو زيتيا بسينغا ممن اتبع هواه أكسينغا أبا قويرو كواغرا كويمتي مجابوي بغير هدى من الله ngatiba قويرا برungamu وبفيري الله سبحانه وتعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Allah siwa kulungamya bantu balonzeewo bubuze bantu balyazaamanya. يقول ابن جرير الطبري متفسير جامع البيان ويفون لتكيريو لسانجي بسورة القصص يقول إن الله لا يوفق لإصابة الحق الله تينزق تيب سموت مزمة وسبيل الرشد الله تينزق تيب سمد كبر يابرنغم القوم الذين خالفوا أمر الله كمينة شابانتو ete kyasalawo okwawukana ku mateeka ga Allah wataraku ta'atahu ne balekawo okumugondera Allah wakadhabu rusulahu aw rasulahu ne balimbisa omubaka we Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wabaddalu ahdahu ne bakyusa era ne bawanyisa endagaano gye bakola ne Allah wattaba'u ahwa'a anfusihim wattaba'u ahwa'a anfusihim ne balondawo okugoberera okwagala kw'emitima gyabwe ithara minhum nga mwana wattu ekyo kye basoosowaza ne balabanga kyekyebbeeyi ku litaati shaitan nga tebalinayo nsonga lwaki bakikoze wabula lwakugondera shaitaani balondawo ithara minhum litaati shaitan omuntu yalondawo okugoberera shaitaani ala taati rabbihim kukugondera Allah subhanallah. muntu nalondawo agondera shaitaani urida alayhi al-amrayn wanokugondera Allah wanokugondera shaitaani yewe muntu nalondawo okugondera shaitaani talina bwetaavu ku Allah osonga otusange nga shaitaani etugambanga tulinayo mu jahannam
ngetugamba nti ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Obusitto tebulina we buli, wabula buli awantu aba. Nze saabalinaako maanyi, wabula nakoowoolanga. Nakoowoolanga. Osanga ku kyalo ng'ewange nga sheitaani bagiyisaamu ng'ekoowoola, mizindalo gyayo giri kamotoka, bataddeko bwe bakoowoola baga tuli wali munankani, tuli wali ku munankani, bataddeko ne sheitaani min aljinnati wannaasi, bataddeko abakyala bwe bagenda bakunamira ekkubo, mujje bannange tuli wali ku holefamu, mujje oba tuli mu kidandali fulani. Illa an da'awtukum fastajabtum li. Sanga omuddu gati ndizo obutabayo eyo. Naye gena tuga nti fala talumuni walumu anfusakum. Tewali wonse nga lwaki munnenya. Mwenenye. Satenga mwenenya ma ana bimusrikhikum wala antum bimusrikhi. Kunze namu tewali wagenda kutaasa munne. Mungondera mutya inni kafartu bima ashraktumuni min qabl. Mungondera mutyanga mumanyi nti nawakanya nenkafuwalira oyo gwe mwangattako. Ani atamanyi nti shaitani yajemera Allah? Ani atakimanyi? Kati ate abeera atyanga yatukowola netumugoberera. Tulyoke tujje yauma alqiyama nga tumwekwasa. Aradtu wal ilmu inda Allah. Nayagadde okusoma atharu ya Ali ibn Abi Talib yeno naye obudde butufunzeeko. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu alimba khulafa'u ar-rashidin abana mbaka bwe yatulekera mu mulembe guno okubeera nga tugoberera. Mbaka yagamba ati wa alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Mugoberere enkola yange mugyekwateko. Naye n'enkola gye mutasussa maaso, gye mutabuusa maaso, enkola y'abo abagenda okunzirira mu bigere. Nkakasa bajja kuba balungamu oluvannyuma lwange. N'atugamba nti addu alaiha binnawajidh. Mwekwate ku nkola yaabwe n'amannyo magego. Naye mubo mwe muli Ali ibn Abi Talib yamuddira mu bigere ng'omukulembeze ow'okuna oluvannyuma lwe. فهنا قال علي بن أبي طالب يا قامت إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتين. يقول علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين يا قامت إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتين. مبينتو بينسينغو كباتيري لكو nsonga bbiri oba ebintu ebi bibiri. Yagamba nti ekisooka ittiba'u lhawa. Yaga nti mbatiiririrako okugoberera okwagala kw'emitima gyammwe. Ittiba'u lhawa, okugoberera okwagala kw'emitima gyammwe. Subhanallah. Nosanga ittiba'u lhawa ng'omuvubuka omusiraamu gwolaba akyalina amaanyi n'obwongo ng'okakasa butegeera bulungi, takoma ku ekyo omusiraamu. Naye nga okwagala kw'omutima gwe kumukakasa nti engoye ez'ebitulizo entuufu okwambala. Muvubuka olaba w'amaanyi, olaba ategeera, oluusi omusanga nga n'obwivu muki muyivu, naye ng'obwongo n'omutima gwe gumugamba nti engoye ez'ebituli muze muyita damage.
sentufa kwambala ajja mwena ateeka mwena ajja mwena ateeka mweno. afala taqilun. oba okyali awo ogenda okulaba nga n'omuyaaye nga naye zajjiddemu, n'omuyaaye ajjidde mu damage. omuyaaye ali mu damage akozesa ebiragalagalagala, ye munyi w'amayirungi, ye munyi w'enjaaye, ali mu damage. n'omusiraamu waffe omuvubuka omuyivu tanywa mwenge tanywa taaba naye ali mu damage. wala in sa'alta mugati sheikh gwe mulembe inna akhwafa ma akhafu alaykum ithnatayn. ekisoka ittiba'u alhawa, iyaka thumma iyaka. omuntu yenna alulunkanira obulungamu weewala okugoberera okwagala kw'omutima gwo. mundeke nkole ebinyumira. allahu akbar. dalal oba obubuze. mundeke nkole ebinyumira bubuze. ekyokubiri yaga nti watulu lamal. ekyokubiri alkhalifatu rashida kyatweraliikirirako ye muntu okubeera mu nsi ng'alaba nti yakyalimu. tulu lamal. munange wandifiire awo mu buvubuka gandagawa muganda wange kyalina ebyokukola bingi tanatuusa kufa. tulu lamal. olw'essuubi eri obuwangazi obwo obuwanvu lyasuubira, yensonga lwaki akyalina ebbeetu akyajooga. kasooka ajoogemu, atusooke tujoogemu. tukyaliwo ku nsi nga nfa nga ndagawo. n'osanga n'omuntu omukulu nga naye alina tulu lamal, akyafaanagana bw'ati lwakuba akyalaba obuwangazi akyabulina mu ngalo ze ttaano. naye hayihaata buliriddawo obuwangazi bw'olina. bwoga nti okyayambalako nga bw'oyagala, kosooka okunamire ku nsi. ndeke naawe kasooka ekunamireko ku nsi, balageeko. oba baani bw'olagako? nga kabuli olina yiyo, ani bw'olagako? olagaku allah. gw'olagako shadidu liqab. lwanakwatako bwati ojja kkaala. bw'obanga oyo si gw'olagako, ng'olagako Umar lwakulaba eddakiika 2 n'oyitawo ng'olumamya n'ogenda, la yusminu wala yughni min ju'. tayina Umaru kyayinza kukolera. tulu lamal, okusuubira nti tukyalina obuwangazi ye taabu. munange gendako emakka, sente allah ngaakuwadde obusobozi, man istataa ilaihi sabiila, nga tukulaba olina obusobozi gati sheekhe tujja kuwa, tujja kgenda. kaaba esenguka ate senguka, tujja kgenda. bweba sigenze kuno nyagenda okujja, bwe sigenda okujja era nja kgenda okujja. kaaba weeri. wandifumbiddwako munange. tujja kufumbirwa. yambufumbo waliyo ki? tujja kufumbirwa. bw'oba obadde nabwera teweeraliikirira, tujja kufumbirwa. ye bw'owasaako munange njja kuwasa, teweeraliikirira. tetulina nnyo kitugoba, naye katusooke tumalirize. naye oyo awoza katusooke tumalirize.
leero ayendebwako mulala, leero ayenda ku mulala, enkya ayenda ku mulala. La tahsabanna allaha ghafila, la tahsabanna allaha ghafila. Naye Allah amutunuulidde era alaba tafaayo. Yanakukola ki? Nyumba yiyo, sente zizo, ne gwogenda okukozesa ne gwagenda okukozesa mwakkaanyiza. Anakukola ki? Anakukola ki? Kyava agamba ebigambo bino gati fa amma ittiba'u lhawa. Allahu akbar, ya laita qaumi ya'lamun. Gati fa amma ittiba'u lhawa, ensonga lwaki mbeekesezza ekisooka okugoberera okwagala kw'omutima gwammwe. Yagamba nti fayasuddu anil haqqi, fayasuddu anil haqqi. Toyinza kugoberera kwagala kwa mutima gwo okujjako ng'oba omaze okuteeka ebbibiro wakati wo n'ekiyitibwa amazima n'ekiyitibwa obuluŋŋamu. Toyinza kubeera ku buluŋŋamu ng'ogoberera kwagala kwa mutima gwo. Wallahi ebigambo bino by'amazima Abdul Rashid, si bya myaka gino, biseeko emyaka egitakka wansi wa 1400. 1300 plus. Naye olw'okuba by'amazima, abantu bazze babiraba amazima gaabyo mu nsi, y'ensonga lwaki bitatambula. Fa amma ittiba'u lhawa, okugoberera okwagala kw'omutima gwo, fayasuddu anil haqqi. Omuntu asula mu bivulu by'abayimbi leero n'enkya, toyinza mugati wange genda ku muddalasa ojikizibwe ku mateeka ga Allah. Mwine ebigambo kiki? Ngendeko sebo muddalasa. Waliyo ki? Ewali amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika bi annahu idha du'iya Allah wahdahu isma'azzat qulubuhum. Weyogera ku Allah ng'emitaafu gibajja mu feesi, emitima gyabwe nga gisunguwala, nga beekaba, babagambye ekibi. Wa idha dhukira alladhina min dunihi, naye yogera atali Allah, yogera ku atali Allah, idha hum yastabshirun, olabe buli omu bwajjula essanyu. Bwogera ku mateeka ga Allah nga beekaba. Genda owemulire ku mbaga y'omuntu, abayimbi bye abaleesaawo, wate aleese n'esseeka abeeka eddakiika 10 ng'abajjukiza amateeka ga Allah. Olabe buli omu bwadda ku ssimu ye, scrolling up and down. Owulira abayomba tetwazze mu ddalasa, mwantumuuliriddewo nti si mbaga, temutwoloonera mukolo. Naye idha dhukira alladhina min dunihi, omuyimbi gwe baakwese mu kisenge aveeyo n'akazindaalo, bwakunamye olabe idha hum yastabshirun, olabe buli omu bwajjayo essimu ye akwata ebifaananyi, olabe buli omu bwanyeenya nga buli omu ajjudde essanyu. Muslimu zaman, n'abasiraamu b'omulembe. Wa amma tulu al-amal fayunsi al-akhirah. Mbisoma wano, omuntu buli lwasuubira nti akyaliwo, akyawangaala, ekimuleetera okwerabira enkomerero n'agivaako. Buli yenna akyalaba nti akyawangaala omwaka, talina nsonga lwaki ateeka amaanyi kusinza Katonda. Alimusinza nga gunaatera okuggwako. We still have time.
ebintu bino bw'otabikola mu buvubuka mu maaso eyo bimala ne bibbulukuka ate n'oyagala okubikola kati tubikole mu buvubuka bigweyo. Ala bwe yamala okulambika ebyo yaga nti baddu ba Allah abampuliriza abaami n'abakyala, ala mumanye wa inna dunya qad tarahalat mudbiratan, ensi kwe mweyinulira kwe mukolera bye mwagala erabikanga etandise okuwuba akawero. Bweba yo yennyini tennatuuka kuvaawo gwe erabika ekuwubidde akawero. Dunia teriiwo. Bwe baba nabbi baggwayo Allah tekyalina gwagenda kutuma, tekyaliwo eno gyolaba. Eyo yaffe nagiveeko naye eyiyo erabika ekutandisa okuwubira akawero. Nkakasa nnyo siraaji ono mukwano gwange agisiraaje gwe buli lwozibya manya nti olidde bonasi. Aye naawe yeeyinulira asuubira nti ogenda kutuuka myaka gya siraaji, si buli omuntu atuukayo. Naye ala wa inna al-akhirat, naye ate enkomerero kati tarahalat muqbila, ate yoyo oyolekedde enjolekere, oyingira buyingizi teri wala. Al-qabr kabuli awwalu manzili min manazil al-akhirah. Muhammad bwagamba nti kabuli y'omuntu yenna kyekifo ekisooka mu bifo bya akhira. Saawa yonna oyingira kabuli. Ayogedde ku duniya n'alaga nti ekola etya, erabika ekuzza emabega, n'alaga enkomerero ng'ate erabika yeekwolekedde. Yagamba nti walikulli wahidin minhuma banuun, ebyo ebibiri buli kimu kirina abaana baakyo. Duniya erina abaana baayo n'enkomerero erina abaana baayo. Muffe duniya erina abaana baayo, bagikolerera amaanyi gaabwe gonna ateekwa okufuna essanyu ly'edduniya na buli kyonna ekifunibwa mu nsi. N'enkomerero naye erina abaana baayo abafuba okufuna enkomerero ennungi. Yagamba ng'atuwa amazigezi gwampuliriza oba omwami oba omukyalo oba ndaba oba nzika kabyogera kabisoma. Yagamba nti fakunu min abnai l-akhira. Haji Siraj, fakunu min abnai l-akhira. Jaafar, fakunu min abnai l-akhira. Bw'oba ogoberera bakhulafau rashidin, khalifa w'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yagamba nti mubeere mu baana ba nkomerero. Kunu min abnai l-akhira. Naga nti wala takunu min abnai dduniya, tobuukira wamu n'abaana b'edduniya. Fa inna al-yawma, bulijjo mbisomako bitundu, fa inna al-yawma, mu nsi mwe muli olwaleero, amalun, mukuŋŋaanye mukole wala hisaab. Tosuubirayo agenda okujja ku mulyango gw'ennyumba yo nga zze kuvunaana na kubala by'okoze mu lunaku lwaleero oba mu wiiki eno oba mu mwezi oba mu mwaka. Olwaleero lwakkolanga bwe tutuuma bwe tukuŋŋaanya, wala hisaab, teri agenda kukunyega. Yagamba nti wagada, naye we mwolekera enkya, hisaabun, mugenda kubalibwa ku buli konna ke mukola olwaleero. Naye ekyennaku wala amal, teriyo omukisa gwa kukola kantu naaka. Wagada anaabwesitinga obudde bw'olwaleero n'atabukoleramu by'ateekwa kukoleramu, kuŋŋaanyizaamu bulungi, na kwesamba na kubeera wala na bubuze. Enkya hisaabun,
ogenda kubalibwa obubuze bwo. Linda olunaku lw'enkya leero kunama. Nsaba Allah akuwa emyaka 6 okunamira eddalo gweyo. Teweebikkako. Ye wano beebikkirawo bali kubikka ettaka. Allah akuwa obuwangaazi bulungi, bwe yalaga obw'abantu b'omulembe gwe Allah abukuwe okuŋŋaanye mu myaka 6 nga bw'oyita obwereere. Muteeke amabeere ebweru, ebisambi mubeere bweru, entumbwe zibeere bweru, musitamire ku social media abantu balabe empale zammwe, enviiri muyise bweru kuba emisono mina mingi. Laana Rasulullah alwasila walmustawsila. Allah yasaba Allah, ombaka yasaba Allah agobe mu kusaasira kwe abakyala abayunga ku nviiri. Leero muyunga zikome eno ku butuuliro. Omusono oguliwo ogw'enviiri bannyinaffe bagati yakolimira, yagobe mu kusaasira kwe, kale akolimira ddala. Kati tuziyunge zikome eno ku bubina. Muyunge. Allah abongere ku buwangazi. Muyunge n'envi muziyunge. Naye enkya nga Allah abavunaana emyaka egyo 6 nga teriyo kakisa kajja kukomawo kulongoosa. Tulinde tunaalaba binaafaanagana bitya. Allah bawe obuwangaazi, muzine, musule bweru nga musule bweru n'abayimbi abongere ne creativity babayiyize. Muyimbe muwe mulensi. Owulira oluyimba wali omwana wo n'owulira ng'ennaku ekutta. Naye nga yayimbye era lutrendinga mu nsi era abantu basanyufu. Abongera amaanyi. Allah tabakendeeza nga bwe yagamba nti nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Saba Allah kibatuukiririze, abajjuulirize, tabaseera. Naye mujja kumanya mu kiseera nga tewaliyo kukola wabula okubalibwa obubalibwa ku bye mwakoze mu myaka 6. اتباع الهوى. قلت اليوم روايرون غامبيت ليحرص كل واحد منا على الهدايه. كان بده تشبي بليوم وكلون كاليرو بلونغام نوكويفو باكو okulabanga byakola bulungam. Nengamba ekyokubiri buli omu yandifubye okwewala n'okwesamba n'okubeera ewala n'obubuze n'amakubo agatuusa omuntu mu bubuze. Ekyo kyekyebbeeyi, ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyatwagaza, kyekirimu obulungi bwaffe ku nsi, kyekirimu obulungi bwaffe ku nkomerero. Man aba, anaabaganye n'alondawo okwesamba obulungamu n'akwata amakubo g'obubuze n'abula, la yalumanna illa nafsahu qad ballagna, Allahumma qad ballagna liyahlika man halaka an bayyina
ويحيى من حي عن بينه. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.